N'ensonga lwaki nagaana okukkiriza story ya Zuula newankubadde mu kusooka nasooka kukkiriziganya naye. Sooka olabe vidiyo eno nze Divine ligala amazima agakaawa. Poliisi Erengo ekutte n'eggalira Ssemakaka gw'ensonyi ku kyalo ka Musenene kisangibwa mu ggombolola y'Erengo Rural mu disitulikiti y'Erengo ng'ono abadde akaka muwala ow'emyaka 12 omukwano ng'ono mujja na nnyina. Poliisi okukwata akagwensonyi ono kiddiridde omwana okwekubira endulu oluvannyuma lw'okukitegeerako nti abadde avunza obukyala. Omwana ono yavunda nga wa myaka 10. Zuula mu statement zazze ng'akola yasooka tugamba 14 n'akatugamba ate omwana yamala emyaka 2 ng'akozesebwa. Omwana w'emyaka 12 bw'akozesebwa omuntu omukulu lazima aba alina okuvunda. Omwana ono toyinza kumusemberera olw'ekivundu ekibadde kimuvaamu ekitagambika era nga ne ku ssomero yagobwayo dda olw'okuwunyirira banne. Bagamba nga tewali ansemberera nga bagamba nti genda nga banteeka ne ku ntebe eriwa ey'emmanga nga tebaagala nti nombasemberera olw'okubeera mbunompu. Ekitala kyendabye mu sitole eno nti yo ntuufu eyazuula nkyamu kwe kuba nti omwana ono yeeyogerera ekitali ku mwana wa Zuula. Nali ankwata ekiro ku makya nga mama taliwo ng'agenze kunywa n'ekiro n'emisana n'ekawungeezi nga taata bwankwata nga nkola bw'ati emikono ng'amaza ng'ankwata n'omumwa bw'ati nga sirina wakwekyusiza n'antwala mu kisenge kyaffe n'avaayo oba n'antwala eri omwamaama kati ng'avaayo ewalala y'eri emmanju n'ewalala eri ku ttooyi. Bw'ogattagatta sitole y'ono omwana eyakwatibwa n'owuliza ne sitole za Zuula zazaakola lazima okkiriza nti Zuula alimba. Ono omwana mutuufu, sitole ye entuufu. Omwana yeeyogerera naawe emboozi ng'olaba efulowinga wabula ate mu sitole ya Zuula alaga ng'omwana eyali yasirikira ekyama ekitali kyangu okusirikira. Omwana n'atereka n'enkumbi. Kituufu abasajja gye bali abakwata abaana ne babakabasanya. Wano mu Kampala waliwo famire y'amaanyi ennyo. Musajja atunda n'amasannyalaze ate nga musiraamu w'amaanyi nnyo mu ggwanga muno. Baganda be bannabyabufuzi mu ggwanga lyo bakulembeze. Yeebaka ku mwana we nga naye mwana we mujja na nnyina. Omwana yasibira mu Boston mu America kati omwana musiyazi. So tukonda eminga ekyokuba nti abasajja bakozesa abaana abato era tukkaanya nti abantu abo balina okuvunaanibwa bakangavulwe. Naye tetukkiriziganya n'ekyokuba nti omukazi alimba bajweteka sitole ku muntu olw'okuba nti ayagala eby'obugagga. Nze Divine Yes, butereevu nkwaniriza ku Jika Media. Wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi. Video nina nnyingi maaso awo ze ngenda okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba obeerenga olikinga video eno. Naawe atanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge ku ssaawa eno yennyini. Omukulu gw'ovolaba ye mukulu Divine. Ebigambo bye kansubire mu byewuliriddeko. Nga bw'omanyi tukyali mu nsonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali zikyakutte wansi ne waggulu. Ebibuuzo bikyali bingi naye ng'ate answers ntono nnyo nga bw'okiwulira. Abantu babigattagatta naye balaba tebigatta tebivaayo. Omanyi osobola obeerawo n'obaako n'ekintu ky'ogattagatta naye ng'olaba tekijja. Kakati ne muzina ensonga abantu nga boolabye bali mugezagezaako gatta akamati kaabwe naye kakyagaanya okubeera nga kakwatayo. Kwegamba tekagatta tekakwatagana naye tujja beera nga ekinyusi tukituukako ekirungi nnyo. Ensonga kati ziri mu kkooti ne Hajjati bongedde okubeera nga bamwanika. Kitegeeza essaawa yonna tunaatera okubeera nga tutuuka ku kinyusi. Kankulaga akatambi akalala n'oluvannyuma tweyongere maaso. Ndakuba sibalaga mukomera tebakkirizayo bifaananyi naye nakyalidde ku Haji Ali nenjogera ne Haji Ali njagala owulirize ebintu bino bikulu nnyo. Bwe nakyalidde Haji Ali mu kkomera gy'ali first agamba lwaki bagaana omukebera.
Ekiddako ekyokubiri Ajali yaŋŋambye ng'ayagala nnyo abaana be. Ajali tasosolanga mu baana. N'omwana gwe muwulira alaajana olwaleero Nisha agamba daddi nsonyiwa. Aji amutwalanga mwana. Ajali yaŋŋambye mu butuufu asaba Allah aluŋŋamye muwala we Nisha, era amusaba ayogere amazima obudde nga butuuse obw'okwogera amazima. Ajali n'agamba yeebaza nnyo basisita be, bamuzaala ne basisters bangi abakoze omulimu okusobola okulaba bambi nga tebamuvaamu. Ali n'agamba ebyo byonna bye boogera ku basisita be mbu bagenze mu ma offices, oyo propaganda, bigambo byavuddemu. Ali n'agamba ye ne basisita be ne baganda be bali muntu omu, bali bwe bati omuntu omu. N'agamba mwenna abawagizi be abamuwagira. Yes, ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde. Oyo nno ye mukulu Lord Bitem kansubire mumwewuliriddeko. Atandise agamba nti yakyaliddeko Haji, nga bw'okimanyi nti Haji okuva lwe yasibibwa abantu bangi nnyo abagendayo okubeera nga ate munnange bamulambula. Bantu bangi nnyo abagendayo okulaba omusajja gwe bali mu kuwaayiriza, omusajja atalina buzibu. Era abantu abasinze okubeera nga balambula Haji bantu bavudde ku mutimbagano wano nga tabamanyi na kubamanya, alaba buli kimu kyekola kyokka na kyokka bamulwanirira tabamanyi, bamulambulako ku abeera ali eri munda mu kkomera nga bamugamba waliwo abaagala okulaba ng'avaayo nga tabamanyi, naye kwegamba ekyo kizzaamu amaanyi era kiddizaamu ddala amaanyi eri omuntu ali mu kkomera essaawa eno okubeera nga n'abantu abatamumanyi bagenda ne bamukyalirako. Kiba kimuzzaamu amaanyi era ne kimuwa n'essuubi nti essaawa yonna oba oli awo ajja kubeera nga afuluma. Bigambo bya Lord Bitem kansubire mu byewuliriddeko awo wennyini, naye nga mu bigambo Haji bye yagambye Lord Bitem mulimu n'okubeera nga asabirira nnyo nti ekiseera ekituufu bwe kiba kituuse Nisha aveeyo ayogere amazima. Bwe kituuka ekiseera ekituufu ng'abalamuzi bayise Nisha okubeera nga bawuliriza oludda lwe, Nisha bayinza obutamuleeta mu kooti, naye bajja funayo obudde bamuyite bo nga bajjajezi bo nga bo bamuyite babeere nga bamu questioninga. Tibiyinza n'obutabeera mu mawulire, naye bwe banaaba bamuyise ye kyasabirira kiri kimu, Nisha ayogere amazima agaaliwo. Naye kisinga okubeera nga kimalamu amaanyi kwe kubeera nga Nisha essaawa eno ali mu mikono Ebya Hajjati zuula. Ekisinga okubeera nga kimaliramu ddala amaanyi kwe kubeera nga Nisha we twogerera essaawa eno ali mu mikono Ebya Hajjati zuula. Era ba social media in-laws abamu babadde batandise okuyomba n'okkaayana nga bagamba nti oba engeri ensonga gye ziri mu kooti obutabuzaabuza bujulizi Nisha ono bandifunye gye bamutwala ne bamujja ku maama we, nti kubanga maama we ayinza okubeera nga essaawa eno ali mu kumutraininga biki byateekeddwa okwogera singa ayitibwa mu kooti. Kansubire mukategedde bulungi nti essaawa eno ba social media in-laws bagamba Nisha ono bandibadde tebamuleka kubeera na maama we kuba kigambibwa essaawa eno ali ne maama we. Kati aba social media in-laws nga bagamba omwana ono bandibadde bafuna omuntu gwe bamuwa oba ne babaako n'omuntu gwe bamukwasa nga tali ku ludda lwa Haji ate nga talina ku ludda lwa Hajjati, kubanga bu Hajjati ayinza okumutraininga ebyokwogera engeri gye waliwo embeera egambibwa nti omwana ono ebino byonna bye bali mu kuteekawo byakubeera nga baframinga Haji basobole okumubba. Kakati obutaagala kubeera nga babuzaabuza bujulizi na kutraininga mwana biki byakwogera mu kooti, bwe bandimukutte ne bafuna omuntu gwe bamuwa nga tali ku ludda lwa Hajjati nga tali na ku ludda lwa Haji. Si bigambo byange
bigambo by'aba social media in-laws bwe batyo bwe boogera omanye n'ensonga kasita mu mawulire buli omu asobola okubeera nga agiwako opinion ye era bwe batyo ne ba social media in-laws bwe bagezaako okubeera nga ate munnange bagamba nti Nisha yandibadde aggyibwa ku maama we okubanga ebyogerebwa ssaawa eno ku maama we mbw ate alimu embeera z'obuferefere mbw ate alimu biri kugamba bingi bizuuse ku Hajjati zuula ekireetedde ba social media in-laws naddala abali ku ludda luli olwa ttiimu Haji baddayihaadi ba Haji abawagira Haji abalwanirira Haji okufuluma ekkomera nga bagamba omwana oyo okusigala ne Hajjati zuula kikyamu nnyo kitegeeza Hajjati zuula mbw asobola omutraininga ebyokwogera asobola omugamba ebyokwogera nti wanaatuukira mu kooti bw'ati ne banagasimbagana n'abalamuzi definitely bajja kubeera nga buli kimu baakimutendeka dda kikyateekeddwa okwogera maaso wali omusajja waffe bw'ati asingisibwe omusango abeere nga ayolekera akalabba omusango gwe tuli mu kwogerako musango gwa kalabba nti singa Haji singa gumuka mu V abeera agenda kubeera nga ateekebwa butereevu ku kalabba musango gwa naggomola nga bw'oguwulira era nga kye tusabirira kiri kimu buli omu afune justice mu musango guno bw'abanga Nisha yaba mukabasanya ebyaddala era nga Haji ye yamukabasanya Nisha aba asaana justice naye wekizuuka ti Haji babadde bamuwaayiriza abadde amuwaayiriza abeera asaana kukomererwa era Hajjati zuula waba asaana ekibonerezo ekijja mu bintu ebyo byakoze omwami ono kubanga erinnya lye alyonoonye nnyo n'obudde bwe abeera amwonoonedde bungi nnyo nga bw'okiwulira kubanga zino ensonga ziyinza obutaggwa kati ensonga zikyatambulira ddala maaso era waliwo n'ebigambibwa nti ye Haji omusango yandiguwangula naye Krisimansi yo yandigirirayo mu kkomera naye tujja kubeera nga updates zonna tuzibatuusako wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge twera kutaninga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya nakugamba osanga kalango naona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo botere video nja kubeera nga ojimperedde like abatubira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira aka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.